yes, basically mpola tukwaniriza natera ku mukutugwa fye muganzo okumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya nedobozi wa mtambi Jimsona Maunu Chibwa Maxwell Junior bakwanti otambula na favor kwanti subscribe ngabo kwanti otokala ever nogama tino kutambula nina bali moja ntambi Jimso asolo kwanti atusako bichibikira mu maso wetugira Bobi Wine camion tebali tebazikwasaganya engeri je yavudde na meeting asale musale lwaki Jose Chameleon yagenze mu maso nokubanti meeting asale musale kyokanga bulijjo abadde alagensi nti oboolyawo ali ku ludda lw'abantu especially bannankyukakyuka abagezako kuba nti bajjako gavumenti ya Salem Saleko gatane mukulu we oba muganda wamanyikiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni. Bobi Wine agambye nti Jose Chameleon nedda kyokoze tekiriyo ate nga ne Chameleon amuddiza omuliro n'agamba nti sebo tuli basajja bakulu tulina ebyokutereeza mu ggwanga lyattu Uganda nga tetulwadde selfish nti oba kino bino n'ebirala bingana okuba nti kutuusa kureta balunawo era ngenda kusaba kintu kimu kyali wange blood wange kyoba nkolera genda mu maaso n'okuba nti osubscribing olwo tusobola okuba nti tutambula ffenna mpolampola now over lwabadde lunaku lwa Monday yes Jose Chameleon yasobodde okuba nti alabikirako mu kibuga Egulu era nga yabadde ne group y'aba superstars abasinga okuli Palace okuli Wizomaniz okuli King Saha okuli abasajja nga Baziza Bafana kwabaddeko kulu nnyingi nga bangi bakaroka sita n'abalala era nga oboolyawo Jose Chameleon yageze maaso n'okuba nti amitinga General Salem Sale nga bwe kirina okuba nti kitambula mukuba nti amumitinzeko ensonga gye bamitinze ku ludda lw'abayimbi gye bagiyite Uganda Superstars Association oba giyite Uganda Music Federation nga kibiina kino oba oliawo kigenda mu maaso n'okuba nti kigezaako okuba nti kitereeza n'okuteekawo enkyukakyuka mu music industry e Uganda. Jjukira waliwo okulangana ebibiina bibiri ekya Uganda Musicians Association kw'ogatta ne Uganda Music Federation oba Uganda Superstars Association mpola era nga abasupasita bangi abagenze mu maaso n'okuba nti bagwa amalaka ne yadde nga biri bwe bityo Jose Chameleon yasobodde okuba nti aspearheadinga babebekulu n'abasigaddewo ne bamitinga pulezidenti oba muganda wa pulezidenti amanyikiddwa nga General Salem Sale era nga bingi oba oliawo ebyatuukiddwako munnayuganda byolina okuba nti omanyamu especially ku music industry gwe fan yadde nga byabadde bwe bityo okuba nti bamitinze wadde nga byabadde bwe bityo okuba nti oba oliawo bagenze ku mitinga ku ludda lw'abayimbi musajja mukulu amanyikiddwa nga Bobi Wine kw'ogatta n'abawagizi be bavuddeyo ne batandika okuba nti bamyuka amaaso bagambye Jose Chameleon ensonga lwaki tetwakuwa kadi yaffe nsuubira ogirabye musajja gwe oli muli wankwe ng'erinnya lyo yes buli kaseera weekyusa kala wavaayo n'otugamba nga buli munnankyukakyuka nga butasobola kuddamu kuba nti oba oliawo okulembera obukulembeze oba oliawo odda ku ludda oluli mu gavumenti era nga tetwakusuubira kuba nti omiitinga na President Museveni kw'ogatta oba Salem Sale n'omuntu omulala alina akolera gavumenti wano no Jose Chameleon bagambye nti bano kye bakola kikyamu ddala era nga balina okuba nti beetonda kubanga obanga oyagala enkyukakyuka olina kukolagana ne gavumenti olunadde nofuna amakubo gosobola okuba nti ofunamu ebintu byo era nga yavudde n'abagamba nti mwenna abagenda mu maaso n'okuba nti munvumo olwokubanga nagenze okumitinga Salem Sale nze natuuka wano nakwata music wa Uganda netandika okuba nti tumutereeza okumukubako enfuufu era tusobola kuba nti ndeka industry kuba nti egwa agamba nti Bobi Wine n'abantu abalala bonna covid ono watandikidde mu lockdown bonna befudde nga abatalaba bigenda mu maaso basirise omuntu wa bulijjo agenda mu maaso n'okubonaabona ate ng'omuyimbi yabonaabona kuva dda since last year omuyimbi talina wakulirako kasente. Jjukira ebivulu mu Uganda babibaninga era ng'oba oliawo omuyimbi we Uganda yeryankuta especially wotudda ku performance clubs bazigala shows bazigala events zonna bazigala mu Uganda ng'omuyimbi kyasigalidde oba oliawo kuyimba ku mikolo ate nga n'abayimba ku mikolo batono ddala that means nti avenue ey'omuyimbi gye yali ajjamu ssente mu Uganda ntono nnyo bodda ku online emisolo mikambwe emikakali bw'otunulira data oba n'enkosa ya data mu Uganda teri bulungi teyeesimisa bulungi nti in that oyinza okutunulira nti data wa buseere omuyimbi yalikozedde ssente ku internet
teziriyo. Bino Jose Chameleone agamba tisobola kuba nti tuleka industry negenda bugenzi nga abayimbi tebakola, ba entertainer tebalina kye bafunamu, wabula nga abantu aboolubatu bagenda mu maaso okuba nti bafunamu. Chameleone avudde n'agamba nti yamitinze Sale kongata ne bayimbi banne okugenda mu maaso okuba nti oboolyawo bateekawo enkyukakyuka mu art industry n'okugezaako okuba nti bapromotinga ekintu nga bwe kirina okubeera other than okuba nti oboolyawo bakaabakaaba nga bwe bakaabakaaba ebiseera ebisinga nga Bannayuganda bagenda maaso n'okuba nti bakaabakaaba. Now for sure Jose Chameleone yamitinze Sale era nga Bobi avudde n'agamba nti nedda Chameleone kiwakoze kikyamu tewali bigenze maaso n'okuba nti omitinga abasajja abo kubanga abasajja abo bagenda mu maaso n'okuba nti bamalawo eddembe ly'abantu, okutulugunya abantu, okubasiba mu makomera n'okuba nti bakola ebintu ebirala ebyenjawulo. Era nga Bobi yavudde n'agamba nti nedda ono tali suppose kuba nti amitinga Sale. Chameleone yagamba nti nze nnwanirira industry sagala kubeera selfish. Abantu bagenze mu lockdown bannabyabufuzi bonna basirikiridde, tebalina kye bagenda kuyamba abantu okujjako aboolubatu bonna beefudde abatawulira, so nga ate during campaigns bayirirangawo Bannayuganda omubiri, naye kati olw'okuba campaigns zawedde talina kye basobola kuba nti bakola. So n'olwekyo n'omuyimbi kati ne bannabyabufuzi tebamwetaaga, so alina kulwanira industry oboolyawo gye balwanirira okuva edda okusobola okuba nti ebeerawo. Bampita Lukiboya, ntambi Jimisoka kumenya n'olunaku lwa leero.